twebaza Katonda ntuyina media kizibu okubanga okola mu weekend oba Saturday oba Sunday ku mulimu kwegamba ne bakumma buli kimu tebakwiza kuteekako radio wakiri mu mato owulira enjiri oba ku Sunday nayo ino okubanga ofuna obudde bwa Mukama Sunday eno bagituteerawo nga tufuneyo ko lunaku tufuneyo kesaawa ngeyo yo tujiwaddeyo nga Mukama mu schedule yaffe mwali kati kuba kafananyi singa Sunday teyaliwo ngani ani ayinza okwekubiriza nina abantu abakola ku Sunday nina mukwano gwange mmanyi akola ku Sunday naye abeera off buli lwakusatu abeera mu lunch hour kati lwe lunaku lwe yawaayo kubanga Sunday tasobola so oyina ofunayo ko lunaku ebintu bingi bitwala amalala gakutwala entertainment ekutwala abantu bakutwala oyina okufunayo ko ekikuza eri Mukama so ekisibo kino funayo ko ensonga ekuyingiza wakiri kale yingirira abaana b'abaana bo abana obo bayina naye yingirira abakyala be banawasa n'abasajja be banafuna guno omulembe bannange emirembe gibuze gye nsomyeko mu Bayibuli ne gye mpulidde batunyumiza naye guno gulina ekizibu nti ne kanisa ebuliddemu teguli ku Bamisiri kubanga Abamisiri bo basuubirwa so bw'ogamba omulembe okwonooneka ne kanisa eyingiddemu okubula eyingiddemu okwonooneka